Anko Chumi. Omukisa gwofunye abayimbi abalala bagunoonyeza emyaka 10 okugufuna. Omuyimbi yenna yetaaga oluyimba olwo okusobola okufuna ekiddako. Oluyimba olwo lumufuukire ekyo kyazimbirako okuyimba ennyimba endala nnyingi n'okutaza albums endala nnyingi. Omukisa gwo wagufunye. Naye omukisa bwe gutyo bw'ogufuna olina okufokasinga kuzimba career ya music okusinga okudda mu kulwanagana n'ebintu ebirala byonna. Because njagala tutunulira example, yes, Spice Diana yakutte oluyimba lwo n'alukozesa mu bumenyi bw'amateeka oba oli awo nga tasabye na lukusa. Naye ate bw'otunulamu ku bayimbi kale abaakusookawo ba Eddie Kenzo, kati Eddie Kenzo omutunuulira bwe yakola oluyimba lwa Yannimba olowooza ssente ze yakola mu Yannimba singa ze yasigala nga alwanirira yali badde ne zaayina kati. So nze ndowooza singa ofokasinze kukola music notadda mu kulwanagana n'abantu balala n'abayimbi, because mweno industry temuli mukwano mwebali but kizibu okufuna omukwano akwagala ebyaddala. Mweno industry people love you when it is beneficial. Olingo olina ky'omukolera owabeera kyaliwo. Bw'oba tolina ky'omukolera oba aba si kyaliwo. As examples tuzirabyeko. Nyina mukwano gwange nnyo Douglas bwe yava Katogo. Abayimbi abamu tebaddamu kumukubira paka nga baze okutuuka ku NTV The Beat. Okitegeera. Omuyimbi yenno eyaliko wakabi Red Banton mutunuulire. Mu bayimbi bonna abaamusudiyanga Red and Wizo bwekabe bavaayo kukola naye okumuwaako ku masannyalaze agezeeko okukomawo. So people love you when it is beneficial. Kakati bano abamawulire ba TikToker abali mu kukozesa interviews ku ssaawa eno oba oli awo nabo abayimbi abakubira ne bagamba Spice mubeeremu bali mu kubba budde bwalikozesezza okukola music, obudde bwe bwalikozesezza okuzimba brand ne career entuufu bali mu kububba. Okitegeera nti zino entalo za copyright biwanvu. Diana ne bona amutwala mu kkooti agenda kutuuka mu kkooti alage nti yeye namukwaya Hajara talina yadde 10. Okitegeera because music wa Uganda takolera mu labels. Kati wamala okugamba ko talina yadde 10 omusango gwa copyright guyinza n'okumala emyaka 4. Tunuulira omusango gwa Black Market Records ne Bruno K kuva ndowooza 2022 bakyaliko ogwo. So nze ndowooza wali badde oinvestinga nnyo mu music yono because omukisa gw'ofunye gusobola okukyusa obulamu bwo ne gukyusa obulamu bwa family yo ne gukyusa obulamu bwa mikwano gyo ne gukyusa obulamu bwa buli muntu akwetoolodde. Naye bano bennyini abakujjako interview enkya banaafuna story endala esinga eyiyo tebagenda kuddamu kuyita. Ate bw'onaatuuka okubaleetera music y'omupya. Because of promoting a music eba more of a PR thing than a breaking news or news thing, people don't take interest in PR stories than stories eziriko omuliro ayota Spice awe baagala. Njagala batunuulire nnyo, njagala otunuulire buli muntu akuwa amagezi. Weebuuze eri yonna gy'obadde nga because nze nkulabidde ebbanga naye eri yonna gy'obadde nga babadde nga bakuwa amagezi. Obudde buli mu kugenda chance oluyimba lukendeera amaanyi onaagenda okwagala okuluzzaako ng'abantu bano bennyini tebasaana kukuyamba n'abayimbi bennyini abakubira kati amasimu nti mwoche kubonga tekuli ayinza kuwa kolabo. Bw'oba ogenda kukolagana n'omuntu ng'omuyimbi ekibuuzo ky'oyinanga okwebuuza nti yes azze ayagala tukolagane naye yantwalako kino nti atutta oluyimba lwo gw'ofunamu ki nti gw'ofunamu ku bantu abo following gy'abadde nayo. Okitegeera bino ebintu bya scratch my back I scratch your back tebiriimu bya lo zibaamu naye ntono era n'oli agenda okukola story agenda okuyamba omuntu ku lo agenda okulaba nga postinze ebifaananyi ku social media. Why? Because abadde ekyo naye kyayagala afuneko. Yes ayambye abaana mu katanga naye ate apostinze ebifaananyi ku social media ensi egambe nti muntu mulungi. Okitegeera so abantu bano begendereze bo banoonya next big story. The moment they are done with you benyini be bagenda okusekerera ate. Okiraba so bw'oba osobola make up with Diana and life should go on because Diana is however much tali perfect nga abantu abalala bonna.
naye ate naawe tekyali badde kirungi career neetandikira mu bintu by'okusika omuguwa bw'ebiti. I think you can be sisters and work things out than tainting each other's name. Naye gwe nga atandika nze mbadde ndowooza nti sitera kwagala nnyo kukola nsonga ziri micro ku bantu individuals, but I felt like gwe ng'omwana wa ghetto abadde ayiriba ebbanga lyonna, abadde creative, abadde bold, bw'aba Katonda akuwadde chance ey'oluyimba olunene bwe luti, nze ndowooza it is your turning moment for you and your family, and the best way to leverage that is focusing on producing more music. Your audience jofunye, ba listeners bofunye, ba subscribers bofunye ku YouTube, nyweza abo ba consolidating, because bisoboka. God can pick you from nowhere and put you wherever he wants you to be. But don't tuwenyigira nnyo bintu byakulwana bino. I think you are better than that. You know, industry is very, very, very wild. It is very nnyo. Ne mbubi bwayo ate tujagala nnyo ensonga lwaki ffenna abagikoleramu tetwagala kugivaamu. So n'olw'ensonga eyo, my sister, towa abantu next big story just ya bonga bakozesa zi interview nachi. Let them look for the next big story ngeva muwakawo. Thank you very much. I hope to misunderstanding. Yeah, naye nga byebyo.